bitambula bitya leero obadde mu kkooti? Ndi mu kkooti naye bannange ensi eno kutambula kulaba. Kutambula kulaba ate kuyigga. Ate batya? Ate kati ngambe ki? Kubanga olaba omuntu okutuuka awantu n'olaba nga gwe kompuleyina naye ng'omubbi aliko feva kiba kyewuunyisa. Nga mubbi bamuwa obudde okwogera ne yennyonnyolako naye gwe kompuleyina ne bagezaako kale okulaba nti tebakuwadde kyansi bulungi. Okitegeera n'ojja n'obujulizi ne balaga nti ate bulinga tebaagala na butunulamu. Ate ne bakusaba kati nga footage amazima gennyini okulaba nti CID nti tuli mu kkooti nze naakajja wano emirundi 3 naye CID fayiro teddanga yeeri. Kati olwaleero ate mukubira ampoleza nti kati simanyi n'ebiri mu fayiro. Ye tibali supposed okumuddiza CID n'akola ki n'alabamu mu fayiro eyo. Ate n'okubira n'owa CCTV nga ripooti ye nga teri attached. Kwegamba neweewuunya tuli mu mwezi mulamba. Kyogamba omubbi n'abalamuzi beekobaanye n'abamu ku bitongole ebikumaddembe nga poliisi. Simanyi kubanga byonna bibuzaabuza. Gwe bw'otuuka wali n'olabanga omubbi bamuwa obudde n'olabanga bamuwa na simayiro gwe n'ojja ne bakukambuwalira munnange ne batakuwa na budde ne batakuwa kachansi. Okitegeera n'ogezaako yagala opresentinga ekyokoze eki ky'olina naye ng'olaba kwegamba mbeera yakwenyamira. Omusanga agukkiriza nti yagukola oba yagukkiriza ku poliisi naye olwatuuka wano yagwegaana naye ku poliisi yakkiriza. Ebizibiti byonna tubirina. Okitegeera footage waali buli kimu kyonna kiraga nti ne beyabbiramu poliisi ekoze eki. Naye kati CID bw'aba tagoberera musango nga bwali supposed okola ki n'olyo wa CCTV ate bwe bujulizi ye bano bwe bainsistinga twagala ebyo twagala footage twagala kuva wa CCTV gw'obalaga gw'olina ku laptop obalaga flash at least bakwateka flash ko bakebere. Okitegeera kati okole ekigwogendo oli wa CCTV omukwata obulago nti jangu nkutwale mu kooti oba wa CID ojo CID bw'oba omubuza kye budde buno fayiro nga kugamba tamanyi. Okitegeera ogezezaako okwogera n'abalamuzi ababadde mu musango gwo mbeera ki gye bakulaze? Nze buli bwe ntuuka ovanga omuntu kutuuka awantu ng'omuntu akutunuliza n'obukambwe n'olaba ng'omubbi amuwa nakasimayiro munage namuwa kyansi akubuuze gwe kompuleyina ebibuuzo n'amuwa obudde obukola ki omala gwe n'abajulizi bo ng'olaba babali nti nga bafulume bakole ki ne muvaawo nti kooti ewedde kati bamwongezezaayo. Kati ekyogenda kigumiikiriza paka nze era ntuma nsaba bonna bekikwatako kubanga bwe tunakontinuinga ebintu bwe biti. Okitegeera abantu tutandika bizinesi. Oyo mwana yali asasulwa afuna mitwalo gya 3 bulungi tumuliisa buli kimu tukola ki ate okulaba nti tabanja ye naddira esente ng'akozeyo mu bbanga tono myezi nga 3 nasitula obukadde miliyoni 10. Emiliyoni 10 si kyekintu ekikola ki. Nze ndi mwana muwala ntoba nze gwolaba kusima sagala nakabira mu kamera ewange nina bebi. Okitegeera ngenda mukaga gwa kiro naye tobanoonya sente z'abaana. Oli omwana nga muwadde omusaala gwe n'avaayo nti ajja atandike ku nsi nandibadde ngolowooza oba ndi ku street. Okitegeera nenkola omwana wange n'abeera waka eyandibadde ayonka amabeere ate nezijja wano mu gavumenti nerema okunyamba. mpulira nti bakugoba ne mukaguli ebiseera ebisinga. Ngezaako omwami wange oluzungu talumanyi bulungi bye boogera naye tabitegeera. Ngezaako okumunnyonnyola nti ate kati manya tetwaga manya obwama fuluma. Nze kompuleyina ntandika nti okubeera awo n'abajulizi bendeese nga buli kaseera fuluma. Oyagala okwogera obalage kiki oyagala okwogera naye ng'omubbi bamuweera ddala obudde nze ambuuze nze azifuuze nabbi. Ye mbeera gye ndi muntu tell you the truth. Obwenkanya bulinga tebuli nawo. Kati wano mumaliriza mutya? Babeera bamwongerayo nti kale akomewo ennaku bweziti ate babeera ne batugamba nti manya ate muzereeti kyokka nze kusiima nkeera wano
okujjako olwaleero bwe bantu mu manager okitegeera nga manager ina okujja aleeta reports zonna buli kimu nkozigwe naye kuva natandika wano nzaakeera nentuuka ne reporti nga wali ne mbagamba munange nze ntuusi tebaakeerako kungamba nti munange bw'otuuka mu kusooka baŋŋamba tetugenda kubuulira state Anthony omutuufu agenda okukolako kubanga bandikyuka tujja kutegeeza olunaku luli ng'ozze kati ne neebuuza ate ne state Anthony simanyi kubanga tebangambye omutuufu agenda okukola ki ate nojja kwegamba buli kimu ne kibuzaabuzibwa okitegeera ate nze batugambye tukomewo ennaku 17 mpunze byonna mpunze to tell you the truth 27 mu gw'omusanvu mpunze